Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulungi atulaba enkyene ennungi ey'olwaleero njagala okutwala omukisa guno okwaniriza ku programu yaffe n'enganzi ensulo ey'enkya ku 3 ABN nga kwe tusinziira okuweereza programu eno ennungi. Erinnya eryange mpitibwa Luwaga Samson, omukadde w'ekkanisa eya Seventh-day Adventist Church Mount Zion, nga Mount Zion eno ttabi ku kanisa eya SDA Kampala Central Church. Ntwala omukisa guno okwaniriza ku programu yaffe eno ennungi, programu etuyamba okututeekateeka nga tutandika olunaku lwaffe, eyamba okutulungamya n'okutulyowa emyoyo ate tugende twaŋŋanga ensi mu lunaku luno olwaleero. Kwebaza gwakedde atuta obudde okusobola okubeera ku mukutu gwaffe guno, era nga njagala okukusaba n'okwegayirira ne munno omutegeeza omusindikira akamesegi, oyinza n'okumuteekamu ku lukomo lw'essimu omugambe nti no programu ensulo ey'ekyenkya etandise. Programu eno ekigendererwa kyayo ekikulu kututeekateeka nga bwe mbagambye tutandike olunaku lwaffe nga tuli mu Kristo, tuzuukuke ne Katonda waffe era tutambule naye tumusabe atuluŋŋamye era atambule naffe okuyita mu lunaku luno olwaleero. Kakano olw'ekyo ekyokuyiga kyaffe ekyolwaleero ngenda kusaba buli omu wooli twewombeeke tunoonye Katonda waffe ajje ate atuyigirize ekyo ky'ayagala tuyige enkyene ennungi ey'olwaleero. Katwewombeeke tuweeyo okusaba. Omulungi Katonda affe atwagala ennyo, gw'atuula waggulu ennyo, laba tujja gy'oli enkyene ennungi ey'olwaleero. Ffe baani bokkiriza okulaba olunaku luno? Bangi bannaffe bawummudde, bangi bannaffe balina ebizibu ebitali byanjawulo naye ffe otuleseewo. Mu ngeri enjawulo otukkiriza okujja okuwulira ng'oyogera gye tuli nga tulina kutandika lunaku lwaffe luno olwaleero. Kyenva nkusaba nga nkwegayirira nga nteeka mu mikono gyo programu eno gye tugendamu okuyiga ekyenkya kino eky'omwoyo. Nsaba nga nkwegayirira ojja otusomesa, ojja otuyigirize ekyo ky'oyagala tutegeere era tutambulire mu lunaku luno olwaleero. Kuno kwe kusaba kwaffe era okwebaza kwaffe nga tulya mu linnya eddungi ery'omwana wa Yesu Kristo. Amiina. Kale olwaleero tugenda kuyiga ekyokuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti Nannyini Bbaala. Nannyini Bbaala. Nga tugenda okujja ekyokuyiga kyaffe mu Zabbuli ey'essuula eya 51 tujja kukozesa olunyiriri olw'ekkumi. Zabbuli essuula eya 51 olunyiriri olw'ekkumi. Agamba nti ontondemu omutima omulongoofu ayi Katonda, onzizeemu omwoyo omulungi mu nda yange. Ontondemu omutima omulongoofu ayi Katonda, onzizeemu omwoyo omulungi mu nda yange. Njagala weeteeke mu mbeera ey'obulamu bwe tutambuliramu. Bangi ku ffe abazze nga tutambulira mu nsi eno tukoze emirimu egy'enjawulo, tubadde mu mbeera ez'enjawulo, tubadde n'emize egy'enjawulo obulamu bwaffe kwe bubadde butambulira. Ng'olugero olwaleero oyinza okuba nga obulamu bwo bubadde bwa bbaala, obulamu bubadde bw'amasanyu, bwa kucakala, bulamu bwa ndongo. Obulamu bwe butyo aba tulina emize gyaffe emirala gye tubadde nagyo, ng'obulamu bwaffe bubadde butambulira ku kuyitako eri ewaawukana n'ekitabo kino ekya Bayibuli kyetugamba. Nga tetuva mu nsaasi, tetuva mu bintu bwe bityo, obulamu bwaffe nga bubadde bulamu buzibu, bulamu bwa kulimba, bulamu bwa kukumpanya, obulamu obutasanyusa Katonda waffe. Abavubuka obulamu bwaffe bwa kwesanyusa mu ngeri abavubuka gye balaba nti yeesingako obulungi. Leero olina oli, leero olina oli, enkya olina oli, tebasobola nagamba nti gundi ono ye munne. Ng'obwo obulamu bwe tukola ki? Bwe tutambuliramu. Naye obulamu obwo tetubufunyeemu kirungi, tubufunyeemu essanyu.
tubufunyemu essanyu in court bwe mbanso okyogera bwentyo kyowulira osanyuse ofunye essanyu mu mutima n'ebirala byonna. Obulamu obwo abasinga tubukozeemu ssente nnyingi kubanga ddiiru ze tutambuza ze ddiiru ezo ng'okuba ddiiru n'ofunako ssente naye nga ssente ezo si za bwerufu. Tubufunamu ssente. Abalala obulamu obwo tubufunyemu ebifo mu society. Era ne batandika okuyita muzeeyi, ne batandika okuyita boosi, ne batandika okuyita ani olw'obulamu buno bw'okola ki bw'olimu. Naye nga obulamu buno bubadde obulamu obutaweesa Katonda kitiibwa, bubadde obulamu obulumya omulala gwe okusobola okukola ki, okusobola okufuna ky'owulira ky'oyagala okufuna mu mutima gwo. Kaakano ekyokuyiga ekyaleero bwe kikola ki, bwe kijja gye tuli. Olugero lwabuulirwa olw'omusajja ono eyali nga akoze amabaala mangi, amabaala amanene, ng'era omusajja ono akola ssente nnyingi. Yavuga emmotoka empya eyakajja ku mulembe, yakwata essimu empya eyakajja ku mulembe, nga ssente nga bwe twogera ennaku zino zimuyitaba, tazeegayirira, tazikola ki, naye ssente nga zikola ki, nga zimuyitaba. Omwami ono James oba Yakobo, buno bwe bwali obulamu bwe, era nga bamulaba bangi beegomba obulamu buno, bamwesiimisa, bamweyagaza. Naye luba olwo munnange ku mitimbagano gino nga bwe tulina 3BN yaffe, omwami ono ng'agenda alaba obubaka lwali lumu, ng'alaba obubaka obwogera ku muntu obulamu bw'asobola okuwangaaliramu obusingako obulungi okusinga obulamu buli. Omwami ono obubaka buno bwamusanyusa, era bwe bwamusanyusa n'atwala akabanga nga yeewaddeyo okugoberera obubaka buno kubanga bwabangayo buli ku makya nga bwe tulina puroguramu yaffe eno ennungi. Kati n'akeera nga n'awuliriza era n'agoberera ebikola ki, ebibuulirwa ku puroguramu eno. Naye ng'obulamu bwe obukadde tannabukola ki, tannakubulekera ng'akyagenda mu bbaala ye, ng'akyakola byonna byakola ki, akyakola byonna byakola, naye nga bwakola ki, naye nga bwawuliriza. Kakati munnange obutakulwisaayo, ebbanga ne liyita, James ono n'alabanga gano amazima amapya g'alabye, amazima amapya g'afunye ga mugaso nnyo gy'ali. Olugero luno lugamba nti yamala emyaka 2 ng'ali mu bulamu obw'ebbaala, ng'ali mu bulamu buli obuli omuzungu kyayita reckless life, emyaka 20 miramba. Era emyaka gino 20 nga buli lunaku alina okunywa, alina eccupa ye ey'omwenge nga bamumanyi munywi muki, munywi mulungi. Of course n'ensonga endala ezitambulira mu by'amabaala nga nazo tazisudde mu guluka. Kaakati ne wajja wategekebwa olukuŋŋaana olw'ebyenjiri. Olukuŋŋaana luno James n'agenda okulubeeramu ne mukwano gwe Sam ye yali olwedde nga yayingira okukkiriza. James bw'agenda mu lukuŋŋaana n'obubaka buli bw'abadde azaawulira, n'asalawo okwegatta ku kisiibo kino, n'asalawo okwegatta ku kkanisa ya Kristo. Era bw'asalawo okwegatta ku kkanisa eno, banga teryali lyawala, n'akkiriza n'abatizibwa. Bw'amala okubatizibwa, James muntu mupya, obulamu obw'ebbaala n'abuleka emabega n'abuvaamu kubanga bwali tebukyali bulamu bwe. Nga James ayingira ekkanisa, ayongera okuyiga Bayibuli, ajja mu kkanisa okusaba n'okuŋŋaana n'abooluganda, naye ekiseera ne kituuka olw'obulamu buli obukadde, kubanga bwo wadde James ono akyuse naye tekijjaawo bulamu bwe yali ayiseemu emabega. Munange James ng'alwala obulwadde mu Luganda nuzewandadde obulwadde obw'okwerabira, dementia, tajjukira kino, tajjukira gundi, tajjukira gundi. Naye mu bantu bonna wadde yabeerabira, ne James teyeerabira mukwano gwe Sam ye yamu introducinga ku mazima gano. Era ne basigala nga batambulira wamu, nga James era asigala ajja mu kkanisa wadde nga mugonvugonvu, wadde nga munafu. N'asigala ng'akuŋŋaana n'abooluganda, n'asigala nga bayiga Bayibuli ne Sam okutuuka ku lunaku James lwafa. James afa naye ng'afudde musajja mukyufu.
ng'afudde musajja mupya atambulira mu bulamu obupya, obulamu obw'ekikristaayo. Era okufa kwe kwali kwa ssanyu eri Saamu n'ab'eŋŋanda za James, kuba bagamba nti James afudde musajja mujja. Era Saamu n'akomekeza olugero olwo ng'agamba nti yeesunga lunaku lw'aliddamu okusisinkana mukwano gwe James olwa embeera gye yawummuliramu. Buno bwe bulamu obw'omukristaayo, bwe bulamu bwe tutambuliramu mu nsi eno. Ebintu bye tukola, embeera ze tutambuliramu, oluusi tusobola okulwayo emyaka 2, emyaka 3, emyaka 4 oba n'emyaka 5, emyaka 10, naye Katonda atugamba nti bwe tukyuka ne tudda gy'ali yajja kutusonyiwa, ajja kutusaasira, ajja kutukomyawo mu kisiibo kye nga bwe yakola James mu Luganda ndowooza gwe twandiise Yakobo. Ajja kutukomyawo nga bwe yakomyawo Yakobo. Waliwo embeera, waliwo emize egitukutte, egitusibye okumala ebbanga eddene. Emize egyo gye nayogeddeko nga tutandika, egimu ku byo buli omu ku ffe amanye omuze gwe, buli omu ku ffe amanye ebbaala ye, amanye ekimusibye, amanye ekimukutte n'ebbanga lyekikoze eki, n'ebbanga lyekimukutte. Naye ne bwe ginaaba myaka 2, ne bwe ginaaba myaka 2, Mukama waffe atugamba nti gwe bw'otuuka n'owulira n'okyuka, ye agenda kukola ki? Ye agenda kukusaasira, agenda kukusonyiwa. Mu lugendo lw'obulamu si bwangu. Bulimu ebikko, bulimu ensozi, bulimu obutunnumba. Ekisinga obukulu ku bulamu bwaffe ky'olugendo lwaffe tulumaliriza tutya. Yakobo yatambulira mu bulamu obw'okunywa omwenge, mu bulamu obw'amasanyu g'ensi okumala emyaka 2. Naye oluvannyuma lw'emyaka 2 olugendo lwe ne ludda eri Kristo, era n'atambula ne Kristo okutuuka lwe yawummula. Ekyo kyekisinga obukulu eri obulamu bwaffe. Olumu tugwamu amaanyi, nze nyonoonye nnyo, nze nkoze biki, era nze ntambudde eri, era nze nkoze ntya, Katonda tayinza kukola ki? Katonda tayinza kunsonyiwa. Naye Oluganda njagala okutegeeza nti ezo zonna nkwe za mulabe Sitaani kukikuteekamu nawe ogamba nti gwe wooli tokyasobola kukola ki? Tokyasobola kuwonyezebwa. Naye ekisa kya Katonda tekiremererwa, omukono gwe teguyimpiwadde. Tosobola kugamba nti nno nze wendi sisobola kukola ki? Nze wendi sisobola kulokolebwa. Katonda ffenna atwagala, era Katonda bwe twewaayo ne tudda gy'ali wa kisa era agenda kutusonyiwa. Njagala olowooze ku lugero luno olw'omubbi oli owookubiri eyali ku musaalaba. Tujjukira nga bakomerera Mukama waffe ku musaalaba, bamukomera wakati w'ababbi 2, omubbi n'omutemu. Naye kwaliko ababiri abo, buli omu yalina embeera yaki, yalina embeera ya njawulo. Omu era nga bwe tumanyi bye yayogera, naye ono omulala gwe njagala tutunuulire y'ono owookubiri, eyeenenya era yagamba munne nti ku lwaki olowooza nti ono alinga ffe. Njagala tubikkule ekitabo kya Luka, essula eya 23. Olugero olwo natulumanyi, naye tugenda kufokasinga just ku nnyiriri nga 2. Luka 23. Luka 23 tujja kusoma olunyiriri olwana mu olumu n'olwana mu 2. Tusobola n'okumaliriza n'olwana mu 3. Agamba nti era ffe twalangibwa nsonga, kubanga ebisaanidde bye twakola bye tusasulibwa, naye ono takolanga kigambo kyonna ekitasaana. N'agamba nti Yesu onzijukiranga bw'olijjira mu kitiibwa mu bwakabaka bwo. Yesu n'amugamba nti mazima nkugamba nti leero oliba nange mu lusuku lwa Katonda. Omubbi ono atuuka agamba munne nti ffe omusango gutuvunaanibwa, ffe kitutadde ku musaalaba tukikola ki? Tukigwanira, tusasulira kye twakola.
naye ono gwoyogerako gwovumaganya talina musango. Yatulaba omubbi ono ng'akomekkereza ng'akoze eki, nga yeenenyezza, ng'akomekkereza nga yeetonze. Era Yesu kubanga ye wa mazima, ne we yali ku musaalaba mu bulumi obungi yagamba ono omuntu sigenda kumuleka kukola ki, kubula oba okufa okw'enkomero. Yesu kyava amugamba nti leero kugamba nti oliba nange mu bwakabaka mu lusuku lwa Katonda. Yesu ffenna atuyita, ne bw'obeera ng'oli ku nkomerero y'obulamu bwo, ne bw'obeera ng'olaba otambudde ovudde ku Katonda ebbanga ddene, ye mweteefuteefu essaawa yonna okukwaniriza emikono gye miggule, okutwaniriza mu lusuku lwa Katonda, okutwaniriza mu bwakabaka bwe. Ano nsaba owooluganda oleme kuggwamu maanyi. Nsaba enkola eya sitaani y'ey'okujjukiza ebyemabega byonna, y'ey'okujjukiza obulamu buli bw'obaddemu, n'akulaga nti okusinziira ku bino tewali ngeri yonna gy'osobola kukola ki, gy'osobola kulokolebwa. Naye ate enkola eya Yesu eya Mukama Katonda waffe yakugamba nti ebyo byonna byerabire, ebyo byonna byemabega. Tunuulira olwaleero okusalawo kwo ng'omuntu, tusobola okusalawo okuva na leero okutambula mu kkubo eppya, tusobola okusalawo okuleka emize gino egitusibye okumala ebbanga eddene, ne twewaayo ne tudda eri Katonda waffe, ne tusobola okutambula mu bulamu obupya, obulamu obweyagaza. Bwe tuliba nga tutuuse ku nkomerero y'obulamu bwaffe, olwo tekigenda kubeera kikulu, kubanga gyagamba nti nno okujaganya okusinga obunene oba essanyu erisinga obunene lyeryoyo omukkiriza awummulira mu Mukama waffe. So ne tulema okweraliikirira ebinaatuukawo enkya, ne tulema okweraliikirira oba tunaawummula leero oba tunaawummula enkya, naye bwe tuba nga tuli mu Kristo Yesu, giri emize emikadde nga tugivuddeko, nga tugirese olw'ekisa kye n'olw'amaanyi ge, olwo tujja kubeera abawanguzi, tusobole ate okutambulira mu bulamu obupya, obulamu obweyagaza. Obulamu buli bunyuma. Ovuze emmotoka ennungi, okoze ssente ezitalina, ozimbye amayumba, oguze amataka, ofunye ebintu bingi mu bulamu. Naye byonna bigenda kugasa ki nga bigenda kusigala wano? Bigenda kugasa ki nga bw'oliba ova mu bulamu buno obw'ensi tewali na mmotoka yo gye bagenda kukuziika nayo? Byonna butaliimu, byonna mpewo, byonna musenyu. So njagala okusaba nga neegayirira owooluganda w'omukwano, tukyuse obulamu bwaffe, tubuwe Katonda waffe, olwo nno tusobole okweyagalira mu nsi empya, tusobole okweyagalira mu bulamu obupya ye bw'atuteekedde. Ngenda kusaba twewombeeke, tuweeyo okwebaza, ate tuwonge olunaku lwaffe mu mikono gy'Omutonzi. Omulungi atwagala Taata waffe, tukwebaza olw'enkya ennungi eno gy'otuwadde, tukwebaza olw'ekyokuyiga ky'otuwadde. Gwe toyagala omu kufaabule, naye oyagala ffenna tukyuke tulokoke ku nkomero tusobole okusikira obwakabaka bwo bw'oteeseteese gye tuli. Taata, kyemba nkusaba nga nkwegayirira nga tufuluma olunaku luno olwaleero, okyuse ebirowoozo byaffe, okyuse entambula yaffe, olumirize emitima gyaffe Taata okuleka embeera ezo enkadde ze tubaddemu, obulamu obwo obutaweesa linnya lyo kitiibwa, obulamu bwe tulowooza nti nno butusanyusa oba butuwa emirembe, naye nga mu mazima bwe bulamu obututwala mu kuzikirira. Otuwa olunaku olulungi. Muganda wange mwannyinaze ng'afuluma enkya eno ey'olwaleero okunoonya ekyokulya, okunoonya ekyokunywa, muteeka mu mikono gyo, otambule naye, omulage ekisa Taata mu maaso g'abantu bo, buli gw'anaagenda okusinkana, buli gw'anaayogera naye, buli ky'anaakola, ky'anaalowooza, ky'anaakwasaako emikono gye, kakibeere kya mukisa Taata. Abantu bangi olunaku luno olwaleero bwe banaatulaba kabalabe ekifaananyi kyo mu ffe, tubeere nga tusobola okubuulira enjiri, ne tuba nga
budde bumwa bwaffe kwogera naye tubeere ekitangaala ekyo ekiri ku lusozi abantu bonna basobole okukiraba basobole okutambula basobole okukyuka okudda gy'oli otuwa emikisa okuyita mu lunaku luno lwonna otusaasire otusonyiwe obutali butuukirivu bwonna obuyinza okuba nga bulabise mu maaso go bwe tubadde nga twogera bwe tubadde nga tulowooza tubadde nga tufumiitiriza otusaasire otusonyiwe otuwa olunaku olulungi ku lw'omulembe gwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Yiga okutandika olunaku ne Katonda olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.